Engero essula ya 22 onyolo lwa 29 Bayibuli etugamba nti omuntu anaabeera ow'amaanyi mu byenfuna anaatulanga ne bakabaka tajjanga kutula n'abantu banafu. Akaseera keeko obudde bwebwo essaawa yeeyo owange gamba munno nti program ebifa mu kanisa yo eyingiddewo. Tuula kalira tongera okulaba ate ku luno ekkanisa kiki kyereesa. Nange omwanjuzi Kaganda Joshua Mwesigwa. Fenga abaana ba Katonda tukkiriza tulina okubeera ab'amaanyi mu by'omwoyo, wabula tulina n'okubeera ab'amaanyi mu nsonga zino endala gamba nga bizinesi. Prime Radio eteeseteese ABC. Gwe n'oba omanyi ku ABC oyinza okulowooza tuzzeeyo mu ssomero nedda. Kino kiyitibwa Adventist Business Conference. Fenga aba-Adventist tukikkiriza nti omuntu alina okubeera ow'amaanyi mu by'omwoyo, wabula ne mu byenfuna ne mu nsonga endala zonna. Wano nno weeyisa abantu okuva mu madiini gonna mu nnimi zonna okwongera okubabangula ku ngeri gye bayinza okukolamu bulungi bizinesi nesobola okuboominga, bizinesi esobola okubeereza amaanyi. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ekintu kino kikolebwa. Guno mulundi gwa 8 kikolebwa buli mwaka, abantu ne bajja okwongera okuyiga wa we balemereddwa nawa we bayinza okweyongerako. Bayisa aboogezi mu bitundu eby'enjawulo abakugu okwongera okubangula abantu ku ngeri ki gye bayinza okusustaininga bizinesi. N'olwekyo tuula kalira tongera okwetegereza ate kiki Adventist Business Conference kyetuleetedde. Basebo ne banyabo Mukama ampadde omukisa ogw'omuyita mukisa n'engeri walako ku continents wakigesa America, Asia, Africa, nsi ez'enjawulo naye kino kye nazuula. Lwaki Europe ne Asia batuliko wala basoma kunyweza misomo gino abantu abwe babasomesa ne bayiga ebintu bagenda okuteeka mu nkola nga bakola bye bamanyi. Olukalu lwa Africa obuzibu bwe tukyalina tusooka kukola nituwesitinga ensimbi netukola loosi ne tujja tuyige naye mwakwekubire mu ngalo nti musoose kujja kuyiga tuddeyo tuyige. Kanisa eno buli kaseera eyingiza biye bitulemye nebakwasa for example obwavu butulemye okumala kanisa ya Katonda bufuuse ekitundu ku kanisa wadde nga waliwo enjawulo wakati naye mmwe mulwanyise obwavu buve mu kanisa. Obwavu kibala naye tekibala mungi mukristaayo. Obwavu bwaterekerayo nolwekugamba olwanyisa obubbi bw'olwanyisa obwenzi bwotobuleko okulwanyisa obuki obwavu. Tulina okujja tubeera kwebaka batukyalaba era nga tukyakaaba naye tulwanyise tujje mu kanisa ya Katonda. Ekyalengeddwa okulwanyisa okumalawo bwebwenzi tugezezaawo naye otulemye. Twebase kusigadde mu kanisa tubegayiridde tubakwasa kanisa ya Katonda wammwe era mukatonda obulwanyise nga busobola okukolesa kansa n'ebirala bitonotono. Mbabulidde ebimu abatukulembedde zebajjajja kabamu yabakulembera ebibi byabalemberamu nabwe bibikoze eki bitulembedde. Kasebo tulanyabo
ekyabeereddwa is starting and maintaining business, a family business. That I say, why start? Why don't you start business? Why start? You know, I mean, we started by God. When you say, it's been a minute. Go and make co-creators. Co-create the things of Zara, Lava, Baba, Baba, and Moses, or Yatikamba. Yagama, either we will say, now we're going to be cheap. If you are not, you will not, you will not, you will see the Java. If you are not marketing, the number, and this but either we will say, now we're going to take it. So we are made to make. When I said they are in you, they can call it majority, they can call it democracy. There is what we call social democracy. When we want to study medicine, we want to cheat them, when we need, we must risk. Maybe I was I was said, Kanisa, they know what I said, what I said there. Ukama Kanisa wakazi mukole lwansonga nti ebisajja kwebase temujja kubeera bwerere. Byokumukusa ekitiibwa mu mukazi byokumukolera successful okuyita.
CFOs abakikono, directors, senior managers, middle managers bonna abaitongole n'enjawulo, abagenyi baffe mwenna tubalirizaako mu kifo kino. Nga bwe mbategeezezaako, tujja kuba nga nseera ekiddako tulimukumenzinga abo abeetwalira abafunyeemu mu ebyo bye bazze bakola tugenda kuba tubalaba mu kiseera ekiddako. Naye ekiseera kino tujja kunzikiriza tuyimirire ffenna, tuyimirire tututenye, tuyimirire mukirize twegattire wamu twanirize omugenyi waffe omukadde era mmeeya meeya omukadde Kawuye Stevie, muzikirize tumwanirize ajje ayogereko naffe mu kiseera kino. Naye sinagenda wala muzikirize njozeyoze Prime Radio yaffe Nansi olw'okuweza emyaka 2 nga ekuddewo. Obwavu bubi nnyo, ajobidde wano obwavu si nkola ya Katonda, naye olyanjikyoza nikuduula naye ng'amazima gali nti olikyagwasaba n'okuba bwavu ate n'okwaki naye bwakugulina ebizibu byawo bingi. Olwekyo bwabawo efforts zonna ezikolebwa institution yaffe ng'ekkanisa okulaba nga zituyamba okweggulula okuva mu mbeera efaana bwetyo, tusaanidde ebyalo zikola ki? Kubanga ekkanisa terina bizinesi, mwe bizinesi y'ekkanisa. Bwe mukola obulungi ekkanisa ebeera bulungi. Buli kyetusuubiza kyonna akituukiriza mu kiseera kyakyo. Olwekyo nsomera nesomero nange Mukama atuyambe kusooka olw'okuwumisa Prime Radio yaffe ekole n'ebirala bingi okusobola okutwala obulamu bwa Mukama maaso. Ekyokubiri, bizinesi zino si zaffe za Katonda, nange tufe bizinesi ya Mukama. Bwe tuzikola obulungi n'ekkanisa eba bulungi. Ekyo tubanga tukola tukole nga tumanyi nti omulimu gwe tukola si gwaffe, guliwo nyirigwo era omukozi asinga obukulu bwonna ye Mukama waffe. Osiibye otya? Nga ndaba essanyu likubuganye wenna. Nina okusanyuka olunaku nga luno kubanga tulutegekera ebbanga era bwe tulutuukako tuwulira ffenna essanyu. Mukama yabawadde omukisa ne mugamba nedda leka tulabe nti ekintu kino tukiteekawo. Ekintu kino Adventist Business Conference ezze etegekebwa okumala emyaka. Kakati tuli ku Adventist Business Conference ey'omulundi ogw'omunaana. Era kitukola bulungi nnyo bwe tutuuka ku lunaku nga luno naffe ne tukola event eno etusanyusa nnyo okulaba ebivaamu, abantu nga boolesa, abantu nga bayiga okukola, abantu nga batuuka ku bye baasuubira. Kakati omulundi guno ate tuzze wano tutera kubeera lugogo naye kati tuli ku kifo kyaffe Adventist Business Conference wano ku center. Weewaawo. Kati nga ggwe omuntu wami kuteesa Adventist Business Conference ogiganyulwamu otya? Adventist Business Conference njiganyuddwamu nnyo nti nganze omuntu emmentalinze empadde ebyokuyiga
ebimu nali sibimanyi naye ate abantu bwe bakuŋŋaana wamu neeyongera okuyiga n'okukakasa obusobozi nti abantu tusobola okukola newankubadde olumu twenyooma nti naaba nakatono n'atandika ki naye kakati tutandise okuvaayo mwattu nange natandikayo eyo akantu era nga nsinziira wano ABC wadde ndi omu ku baweereza naye nange navayo nentandikayo ate wano mu ABC tunyumirwa nnyo nti tulabye abantu abatandikira ku katono ennyo kakati bakoze batuuse n'okutikkirwa omuntu watuka okugamba nti ngenda kutikkirwa ebirungi byetulaba era naffe netwenyumiriza mu ekyo. Bako ekigambo kimu bibiri kyosuubiza omulabi wa FBN? Omulabi wa FBN njagala okumwebaza yeebale kulaba, njagala okubagaliza emirembe Mukama waffe Yesu Kristo n'okukola okulungi banaye tukole tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Kituufu. Tuyanza nnyo Mwami Kuteesa. Munnange nammwe mwebale. Mukama akwongere omukisa. Amiina, mwebale okuweereza. Amiina. Sabo gyebaleko ankofiira ojambadde essanyu nga lyamaanyi. Essanyu lyamaanyi nnyo 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 ddala kubanga ntuuse kukembadde siso. Olwatuuse nga tutandika byakuyiga ku primary oba tuyigiriza engeri gye tuyinza okumanagingamu bizinesi n'okuzitandika. Kakati nange nenenyigira mu kuyiga okwo okubeerayo buli sande mu budde bw'okumakya neetaba mu kuyiga okwo nentandika nawe okusuubula netandikirawo bizinesi kubanga nali noonyeza emirimu nga gibuze oluvannyuma lw'okutula siniya 6 nasevinga emitwalo 3 nga nsoma nenfuluma nga maze siniya 6 nenfuluma nsobola okutandika bizinesi nebigaana Prime Radio netuwa omukisa ogw'okutusomesanga engeri gye tuyinza okutandikamu bizinesi bwe ntyo nentandika okugenda mu field okunoonya ki kye nnyinza okukola olw'omukisa omubi nagwa mu bafeeni bakola emitwalo gonna ne bagatwala emitwalo 3 ne bazifera nensigaza emitwalo egyo 5 nebatugamba osobola okugenda mu maaso n'otandika ki bizinesi era watandika ne bizinesi emitwalo 5 neekula emitwalo 5 bizinesi neekula bizinesi ki manyi yakusobola fena kati kyekino kyendaba ettaawo lyendaba lyoyambadde kakati ettaawo lino bizinesi osobodde okugikuza nenjijja ku ddala kwe natandikira kakati nagula ne bodaboda enyambako mu kusobola era nazimba n'ekizimbe kyange ennyumba eyange ku bwange nengula ne puloti eyange ku bwange okuva mu bizinesi eyo ate netandikawo ne bizinesi endala pulojekiti y'okuba buloogi era kati oli musanyufu kati ettaawo lino lyoyambadde ettaawo lino eryenyambadde lyakusobola kumanaginga bizinesi ezo nenzikuza ngambe kati nfulumye nnaku site nayo bulooka emitwalo 3 eziri ku maketi sebo baako ekyokuyiga kimu kyogamba omuvubuka ali eyo alina emitwalo 5 ekyokuyiga kyenjagala okugamba omuvubuka ali eyo mutanyuma sente zayina nze nakozesa emitwalo 5 n'ekagaali ke nalina kali kamuzeeyo waka nengenda mu field netandika okusagula ki ekyokukola oluvannyuma lw'okuyiga ku Prime Radio nti osobola okwetandikirawo bizinesi eyokububu n'ekitono ekyo kyokola ki kyoyina natandika okusobola fena nemusobola nga mutundira kaleero mulefu naye nenzimba capital nenkuza bizinesi yange nengula piki yange ku bwange nenkunganya amagoba nengula poloti 5 ku 10 nenkunganya amagoba nakati ennyumba yange erikola okuleta ate netandikawo ne project eyokuba bulungi. Tweyanza nnyo ssebo Mukama akwongere omukisa. Amiina.
agiteeramu nojja ku paapaapi ebintu ebitwetoolodde twagala bintu biri nnyo wala ate nga bijjanjabajjani amumanyi era jjanjaba biki olaba birabi nokaddo lyanjovu bijjanjaba ki olaba tukozesa ebyo ebintu ebikwetoolodde so siga nti ate tugende kunonya kyetutamanyi naye kyembadde njagala okubalaga kizibu mulabe omulundi oguli mu kitabo kino twafuna obulwadde bwa covid mu mwaka gwa 2019 si kyekyo Bareko nyabo mukola bintu kati laba bino ndabirabika bulungi amanya gwani Nandawula Asia bizinesi eno kyekyakumotivoti mukitandika obwetaavu bwaliwo naddala okusinga mu abaana baagala nnyo ebintu ebibuguma ate nga wuzi kyekimu ku bisinga okubugumya so nendaba nga waliwo omukisa ogw'okukola ebintu okuva mu wuzi okubugumya abaana then n'abakyalo okusingira ddala beetaanira nnyo ebintu ebiri ku mulembe ebintu ebiri fashionable okulowooza ku nsawo ez'abakyala ensawo eziyinza okuba nga omuntu bwagikwata aba agikutte nga ye yekka nga ali unique ate ng'akutte ekintu ekirungi kati gwe Ebifa ogifunyemu otya abantu bazze ne balambula ebintu byaffe abamu ne bagula abalala ne basuubiza okujja ne bafuna ne batwala business cards ne batwala business cards era ne basuubiza kati omukyala ali eyeetuddeko oyinza kumuwa magezi ki omukyala ali eyeetuddeko tenyinza okumugamba nti ekiseera kyakuzuukuka kuvaayo okozese eyo talenti Katonda gye yakuwa okulaba nti weekulaakulanya ate era n'okulaba nti odduukirira nnyigi eyinza okuba mu kitundu kyo era okulaba nti obaako kyokola ekyenjawulo ekiyinza kujja mu bwavu ate era nga kiyamba n'abantu abalala mukyala Asia tweyanziza nnyo munaaye mukama abeere wamu naawe akwongere n'omukisa mu bizinesi omulabe waffe omulungi wa 3FBA n'obugenda mu maaso n'okulaba abantu bakyayongerera ddala okwolesa era abantu baligeza okukakasa nti babako kye beerawo nabo batandika nnungi nnyo n'olw'ensonga eyo bw'oba wakiwadde endowooza ey'okubiri okusibwa ekintu kifaanana bwe kiti omulundi oguddako tosubwanga gamba buli omu yenyigidde mu kintu kino mu ngeri gy'asobola okyenyigiramu mu ngeri gy'ayagala bizinesi entono sako naba bizinesi nene ate waliwo n'omunnaffe naye ali wano alina byayolesa leka tumulabe tumubuuzeko tulabe sebo oli bulungi biki bino ate byotunda ebitunda ndaba byamaanyi akola ku tono si byakusaagiramu bino So, mpola mpola omuku omutandikira ku nimoilo atalina nimoilo waka enyumba ebeera incomplete nimoilo eno erina emigaso mingi otonyeza ku lulimi amatonda atano malaria kakola nze nkawulidde entegeka y'ekizadde omukyala atagala kufuna lubuto agirawo bate n'agirayo n'abirekayo tafuna lubuto n'enkwate tafuna akolerawo tikiti ya 2 kakola akantu mukakaawe infection oba ina infection osiikako omulabi waffe omulungi oyo nomwerabiddeko akola ebintu ebyobulamu okuva mu bintu bino ebyobutonde waliwo nono ali wano nolowooza ono yalanga ssomero waliwo nono ali wano eno alanga ekizigo ky'abakyenviiri
ono naye ali wano kwegamba abantu ekintu kino bakyenyigiddemu. Buli omu alina bizinesi asazeewo okugireeta amulala waffe omulungi nga tugenda mu maaso n'okwekkaanya biki ebibaddewo leero mu Adventist Business Conference. Tutunulira sayidi eno ng'omukyala yakuta hibiscus n'amukamula n'amuteeka mu kacupa n'atunda n'akwata ebintu ebyenjawulo zoyinza okuyita beads n'azikolamu ensawo n'akwata cupa n'azirunga bulungi mwana wattu nekibanga ekimu. Ate bwatuddako ku sayidi zeeno ono ye akola ebintu nga bya bulamu nga byakuyamba nsonga za bulamu. Ono akola omugaati oguwooma. Tulina bano ate ab'emaganju bakola obuwunga. Okay. Era emu abafunye bizinesi amwe kati gwe eno bizinesi ya juice. Mulabi waffe omulungi katugendeko mukuumirako kambeko kyenywa tovaawo. Okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu. Bwe kityo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu. Mu program Yimba Nange nkuleetera choirs singing group abayimbisa kinoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobole program Yimba Nange wano ku 3 ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. Ku 3 ABN TV Kiriza Gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zetuyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Katonda. Naye Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mugulu kusalawo. Emirembe, essanyu wakati mu seeta. Sisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. Tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbiiti ng'etteeka bwe liri. Okwagala abatayagalika 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku Sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Kunyabo osibye otya oli bulungi okiro olunaku lwero lutambudde lutya weewa wamanya gwani Nanteza Flavia mu exhibition eno gwobadde oze kukola biki bino
amasomero ga light schools tulina light nursery and daycare, light primary school, light secondary and secondary school, light polytechnic and business. Kwegamba omwana aviira ddala eno n'atambula ddala n'afuna buli kimu ate n'afuna omusingi omukristaayo. Exhibition gwogisanze otya era ogirabye otya? Exhibition ebadde nnungi nnyo, abantu bazze tubanyonyera naffe ne tutambulako mu stores ez'enjawulo abantu bangi. Weewaawo baako ekigambo kimu bibiri kyosibuza omulabi wa 3ABN. Abalabi ba 3ABN tweyanziza nnyo tweyanzenge mujje mutuwagire ku masomero gaffe aga light schools Bulenga tubalinze. Weewaawo tweyanza nnyo nnyabo. Mukama akwongere omukisa. Amiina. Osibye tesebo nga nkulaba essanyu likubuganye wena kiki? Amanya gwani? Brother Victor. Kati wano ku ABC gobadde oze kulaba ki? Ku ABC mbadde nze kulaba abadiventi abalina obwongo obuyambye ensi era abasobola okuyambako abalala emito gaffe okubeera naffe tulina ekyomugaso kyetagenda. Kati gwe ki kyeweeyigiddemu? Kyenenyigiddemu byombiri ki kyeweenyigiddemu era ki kyeweeyigiddemu? Okuwa amagezi ki kyotegeeza? Okuwa amagezi okuba nti otandika otya. Kati ki kyeweenyigiddemu gwe nga gwe? Okwenyigiramu ennyo is promote bakitadde mu Uganda okuba nti no baani benteddewo platform okubeera nno bakola ki bayingira okubeera balabika nze wendi okusinga. Tweyanza nnyo Sebo Victor. Mukama akwongere omukisa. Sebo mujebala emirimu. Emirimu tugikakalabiza ddala. Weewaawo. Era ekira kye tusanze wano. Weewaawo. Tuli mu kukola. Kati ABC nga operations manager wa City Sites ogifunyemu otya era bayambe etya nga City Sites? Era yala kwebaza mukisa guno ogwajja. Omanyi nti tubadde na society ey'Abadventist nga batulaba balowooza nti be bantu abatali nnyo mu bya bizinesi era nga bo balowooza twakotogerwa tuli mu bya mwoyo gwokka kugenda mu ggulu. Kati ensi rediyo ene bwe yajja n'ekiro zifaanana bwekiti ekyokumanyisa abantu nti ngaffe Abadventisiti naffe tuli bakozi ba mirimu era omukisa gujja bwe guti okujja okwetabamu ng'Abadventisiti ne bizinesi endala ezitali z'Abadventi naye ffe nga sitise tutwala nti mukisa munene nnyo era ensala tugwenyigiramu ja kutegeeza kuba etwatandika okujja mu ABCN ffe nga City Sites tufunyemu nnyo isooka bantu bangi batwegasseeko kubanga awulira azze mu kintu ekyawe omuntu gwasanga wano akakasadala nti muntu mutuufu wamunyumba kubanga amudde ku redi amusanze wano so nja kutegeeza nti ffe nga ffe tetusobola kwejjusa yadde tufunyemu mu nkole ya ABCN era tusaba egende mu maaso n'emyaka emijjawo. Twenza nnyo Sebo. Son
abooluganda balijja maama taata abako bonna ne bamulamu ne bagamba muwala waffe tasobola kufumba makagana gawulira obwabo omuntu olugende naye bamekako mwe bali baddeko abakazi olwobwabo wandera bamulyako omukazi lwamukira nange mu myezi egyo omusajja n'addayo n'atuula wansi n'abuuza what can I do natuuka ku motoka ya wandera nenzikiriza yubiki yakuba essimu ku radio nenjagala nsooke munjeko nga ndowooza bano abavubuka abazanyirazanyira ku masimu nagamba sooka ompulirize ne muwuliriza ngenda okutuuka ku factory ye wandera akozesa ekitundutundu ky'abakozi waliwe wati nga mwabatule wa 60 people bakamukaaga kati omuntu afanira bwati agwana okutikirwa tokaaga bagenda kubajjako abakazi basajja mmwe olwobangu the man has changed his life from 6,000 to kumotoka bubiri kunyongeza na bulabako what about you okola ki yakuba ebitwala ebiriwa oba tulimaku yakuba ezino bikiri galutandike olimwavu kyenkanawa simwavu kyenkana nnyo nnyo nesinawo sandika ogenda kutandika ki ekyo kyokufulumira embuzi embuzi ebitwala etaano gyeri ezokulaya 12 terezikuemi njagala alina bizinesi emitwala etaano mumutwe olwekikulenye embuzi jagala etwala 12 I want to start what are you going to start? Show me the time. Challenge chani. Gokola wa. What is soma wa? La toya se yenda. Oba funu nuko noza. Kati zote kula watu wengi kanawa. Kumalo opate siya. Uloko kuganze kamwe emirimu ebitokora. Okolera wa. Gangu olweka mukira kwenda. Eyaba banyo mukade kuzimuwe etwaleta. Akandike. I want you to do something. Asoka mukolo. Yemukade Yusuf Kalimunda. Omukade Yusuf Kalimunda. Yamale bage lele mwamba ni mama na moja kurejo ngafuke motoka kuve masaka teamisi ngawe yonako. N'ekiro kyekyewunyisa mukadde Kalimunda yamala emisomo gye ng'agimalidde ku levo eya P7 okusooka. Era sitole ye enakuwaza yali katinyonnyola naye wenyogera kati omusajja wa Katonda oyo ali ku ddaala lya masters degree okuva mu P2 okuddayo okusoma yalina emyaka 13 P2 class.
omukolo kuno lwaleero. Amanya ze Isaac Musinguzi, ndi mudinkoni aweereza mu Kanisa ey'Amasaka Town Church. Paul Kwabo, next in the queue, tugenda paka eri bageni kwasireri mugenyi mukulu. Henry Kabali. Thank you. Keti Sange Masaka School Nancy. Sebatia Noah, come on board. Sebatia Noah, Christine Namirende, Keti Sange. Come on board. And lastly, ngali tiimu ya Science nayo bweteekateeka okujja mu maaso wano okapula twasazeewo mu ngeri eri transparent. Mulabye mutya bannange, mu ngeri eki transparent. Tugenda kuwandiika wano okapula nga kuliko amannya g'abatikkiddwa nga kuliko namba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n'abalanga bagenda katugenda babulira omwanguzi ekinamuwanguza kikola ekyo kikola mubadde mulina engeri endala tukola mu mirimu egy'enjawulo. Lwaki njagadde bajje wano sabala badde bambuuze nti ate ekyapa lwaki kyagenze tukireese tukiweeyo eri abantu. These pictures only come in the middle of the memory sound. So playing it very organized. Very organized. Okay, I'm ready to say no. All right, we go. All right, we go. Thank you. Well, it was I was just I don't think I'm going to say that naye tekikugaana kola kikulyako olw'okusabika kwannaffe abaatiikibwa weewaawo oba muzeewo oba temuzeeko tugenda kugisala weewaawo weewaawo ate tujja kubaambiina ku mpaka bali tujja kugisala abaayokyaazewani tulinakwebisi tukatukakambe tusale keeki kyawanamananiwa kasagala tuli mu keeki kasagala jamupaka kya 1 2 3 100 yikamusala kubinama. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN ABC etabiddwamu abantu bangi. Tufunye omukisa okwogerako ne bamama baffe. Mama mugyebaleko musibye mutya olunaku lubatambulidde bulungi weewaawo amannya ne gye muviiridde? Amanya nze mukyala Tina Kalema ava Wakiso ate nansula Kayunga. Nze Semataza Jenny nga mbeera Nankuwadde. Nze bampita Tumwine Lydia mbeera Nansana. Obeera Nansana. ABC ey'omwaka guno muziganyiddwamu mutya? ABC ey'omwaka guno manyize ndi mu kintu. ABC zonna nzibaddemu naye ABC eri ebadde ya mutindo gwa waggulu era ebadde nnungi nnyo n'enteekateeka yaayo yonna. Nyabo
ebbisi ey'omwaka guno ebadde nsufu essukulumye ku ndala zonna ze nalinda ebadde nungi nnyo tuyize ebintu bingi era guno omwaka sigenda kusigala nga bwe mbadde neeyongeddeko emirundi mingi kyensinze okwagala ku ebisi ey'omwaka guno bantu kwe kubayigiriza emirimu ne bakola ate ne bamala ne babatikkira mu kifo ky'okulinda we balimalira okusoma ate bakole so okola ng'olredde ng'oli mu kintu so graduation ensanyusiza amazima tetusigadde ate nze nsiimye ennyo ba state sides olw'ebyapa bye bawaddeyo eri abantu n'ebyate kanisa mukama yeebazibwe era ba state sides mukama abongere weewaawo tweyanza nnyo banyabo mubeere bulungi akumata kumira tweyanziza tweyanzeeko Sebo gye bali osiibye otya emirimu tuli bulungi sebo olunaku olwaleero lutambudde lutya olunaku lwaleero mukama atuwadde omukisa twatandise nga tulina sikeya y'enkuba naye mukama atuwadde omukisa kumwebaza bwe mwali mutandika kirowoozo kya abc kyali mwali mugenderedde ki Adventist Business Conference kitegeeza aba Seventh Day n'emikwano gyaffe nga basobola okujja ne basoma ekigendererwa abantu bave mu mbeera ey'obwavu n'okubonaabona basobole okweyamba n'okujja mu mbeera embi babeereko bulungi bwe mwali mutandika mwatandika mutya era mwatandikira wa enteekateeka eno yatandika ku Prime Radio kwennyini ng'ekigendererwa kulaba abantu baffe bava batya mu bwavu nga bwe nnyinnyonnyodde twatandikira mu bakristaayo ab'e Kanisa but over time kize kigaziwa ng'era bw'olabye big numbers by the grace of God. Mukimazemu bbanga kikati era kikyoyinza okulaba okusinda bwe mwatandika na wano bwe muli emyaka giri 8 kakyanga tutandika Adventist Business Conference oba ABC we twatandikira abantu bangi baali tebatandiseewo bizinesi zaabwe nga bakozesebwa naye tudde ndoza waliwo obujulizi obumala abantu buli woolabye omwoleso buli woolabye exhibition kitegeeza basobodde okuba nga batandika bizinesi zaabwe twatandika ekigambo exhibition tekiriimu twatandika ekigambo graduation abo basobodde okuba nga basoma okuyita ku radio ne batuuka ne bagraduatinga nga tekiriimu ebyo n'ebirala bingi bisobodde okubeerawo ne bitulaga nti bwe twatandikira kati si we tuli weewaawo twebaza katonda olubooleza bwose mukama akongere omukisa bako ekigambo kimu bibiri kyosibuza obulamu bwa 3ABN njagala kusaba buli muntu ali ku 3ABN nti Katonda ayagala tuzimba obulamu obw'omwoyo naye ayagala n'enkulaakulana singa obadde n'omutwe munene naye ng'olina obugulu butono obeera oswala kati omutwe gwetaaga okuba nga gwenkanankana awamu n'ebigere in other words eby'omwoyo nabyo biteekeddwa okuba nga bitambulira wamu n'enkulaakulana endala emphasis yeetaaga okuteeka ku spiritual life naye the same emphasis is needed ku bulamu bwaffe obw'okulaakulana n'okubeera obulungi Katonda ng'akulaakulanya omwoyo go nga bw'akulaakulanya n'omubiri go ne development okutwaliza awamu yesebo toyenza nnyo sebo amina sebo kama akongera omukisa kama akuume sebo beera bulungi sebo sebo na obwire bwaleero waliwosira nsobi lwe kisaana okwerinda esi erulize tweweeyo era okuswaluka batulangerangeyo oyenga musengwa beewuuli mukaba idayali obeshayenga oyenga mufekuwero sano wiku somachali kolanga
wa 3 FBN obyerabiddeko era biwulidde. Tukkiriza nti abantu abaze mu kifo kino bye bayize bwe banabiteekesa mu nkola embeera yaabwe ejja kukyuka. Eyo yebadde puroguramu ebifa mu kanisa yo. Nsigadde ndi Kaganda Joshua Mwesigwa, tusisinkane akadde ke kamu akaseera ke kamu essaawa y'emu akume atakumira mpeera. Weraba.